wonne wasembayo bw'oba oyagala okuba nga oli wanjawulo okuva mu balala bonna we bali wagenda kubeera wazibu nnyo. Ekiseera ekyo n'ekisiikirizo kyo kigenda kuvaamu. Ekiseera ekyo teri muntu yenna agenda kutegeera. Ekiseera ekyo ogenda kuba ofuuse omuntu omulala abantu bonna abalala gwe batamanyi. Y'ensonga lwaki tebagenda kutegeera era bagenda kuvaamu. Y'ensonga lwaki bagenda kutwala nti olina olugezigezi. Y'ensonga lwaki bagenda kutwala nti olina olugezigezi. Y'ensonga lwaki bagenda kutwala nti omanyi buli kimu. Y'ensonga lwaki bagenda kugamba nti wakyuka. Okyuka lwakuba olina eddala ly'oyagala okgendako. Ate eddala eryo ddala okuligendako olina okufuuka omuntu asaanidde eddala eryo. Asaanidde eddala eryo. Bye bibaluma. Bye bibatukozesezaamu vidiyo lwansonga nti waliwo eddala eryo lye tulwana okutuukako. Ate nga naawe osobola okukikola. Ne batuuke golooza nze mwana wa Hajjati Mariam siisa emikono mu ngalo nti nno nnina ekyange kyenkeera ku makya nenkeera ku makya n'enkifumba wano. Omuntu n'agamba nti ndi project. Siisa emikono mu maaso. Kitegeeza nina kyenkoze. Omulala gwe kiremye okutegeera. Ate naawe ng'okisobola. Naye oli ku ddaala namba 8. Oli ku ddaala namba 8. Abo bw'oyagala okuba ng'obeera nabo obudde bwonna kye kikumenya. Ffe tukyusa emikwano, tukyusa n'abantu be twogera nabo lwansonga nti nno obulalu bw'okugenda mu maaso butuli mu bwongo. Ate tebakulimba nti tewaliwo omuntu yenna atayagala kugenda mu maaso. Ebyo byonna babyeteeka mu bweteesi. You come here n'otandika okusomesa omuntu nga omuntu n'omusomesa nti kino nga kino naye nga waliwo akakokota akamukwata mu bwongo. Tekisoboka. Wangambye ate kakati nina okutunana wekubeerako ebijja bya gundi wange wekubeera nga tuli mu kinaana but sinaba kubyogera. Lwaki oteekawo embeera eremesa buli ddakiika? Waliwo akakokoto. And when I hear such and I just know that I'm not where I am by accident. No, I'm there because actually I've done some good work onto myself as a person. Nabagamba irenze kyovula, but I just feel so sad when people try to attack me. You cannot. One thing I did, I learned human nature. Manyine bw'oyogera ekyenkana kimba manye kikuluma about Hajiba Kaluba. Manyi, sometimes you might feel bad and that is normal. Why? Ku muntu yenna bw'atandika okukola kye waali yagadde okukola nga gwe owulira naawe osobola okikola naye ng'obuliddwa amaanyi agasituka ku makya okikole ojja kuwulira bubi.